Gerard Kiwewa yakubya akayimba kakano kati nnyo kawulirizeko ajja tubuulira akayimba badde ategeeza ki ye Gerard Kiwewa oyo akayimba keesumuludde yakakubye na wanawala bamita Dina Lukoti bakayita Nantaba twasobodde okuba nga tumfunako omukulu Gerard Kiwewa asobole okuba nga atubuulira yonna byasobodde okuba nga bivaawo akayimba ako kati nnyo kakubire ku Gerard Kiwewa. Bamuyita Gerard Kiwewa ogwo mwaka gwali gwa 2010 akayimba ako bakayita embaga ya Kiwewa n'omukulu gwe bayita Haji Chola obudde obwo yali wa mukulu gwe bayita Martha Solokagamo Namige obudde obwo gye bayita Vision Heroes akadde kano akayimba ako yasobola okuba nga efuuka hiiti Haji Chola banafuna obutakkanya n'omukulu gwe bayita Martha Solukaga ne baawukana bubi nnyo 2010 Gerard Kiwewa basobola okuba nga beegattagatta n'abayimbi abalala ne basobola okuba nga bakola ennyimba ez'enjawulo ezasobola okuba nga zitambulira ddala ezasobola okuba nga zibaawo. Empale yeegwanako Gerard Kiwewa asobola okuba nga akakuba asobodde okuba nga akoze ku kolabo ez'enjawulo n'omukyala gwe bayita Sena Bata Wire Mukabya nga bakutegeezezaako omunywanyi oyo nga basobodde okuba bakola omwaka gwa 2010 n'omukulu gwe bayita Haji Chola bakayimba gwe bayita embaga ya Kiwewa Walukaga n'anyiiga nnyo kyalaba nasobola okuba nga bayawukana bubi nnyo awo nno batandika ekibiina kye bayita Power Light Production awo nno Haji Chola bamwalimu Gerard Kiwewa mwalimu omukulu gwe bayita Abudumulasi Steven Sekiganda waliwo Sofia Nagawa eyakuba akayimba abasajja nsire ne basobola okuba nga bakikuba ne bakikuba Abudumulasi we yakiviiramu ekibiina ekyo kye bayita Power Light Production kyasobola okuba nga kiyuguuma mpolampola ne kigwa mpolampola nga bafunye obutakkaanya era basobola okuba nga Haji Chola n'omukulu Gerard Kiwewa beegatta ku mukulu gwe bayita Fred Sebata ne bakola ekibiina kye bayita Lucky Production. Lucky Production obudde obwo mwalimu omukulu gwe bayita Kaziwe Kapo ne Wire Mukabya ekyabatabula mu kibiina ekyo era Gerard Kiwewa yakuba akayimba ke bayita abajjukira akayimba kano ke kamugobya mu kibiina ekyo bakayita Gundi Okuze nga omukulu gwe bayita Wire Mukabya oba gwe bayita Wire Mulwana nga kigamba nti akayimba kano baali bakakubidde Wire Mukabya ng'agamba nti ebintu byali akola yayita manyi nti akoze ki embeera basobola okuba nga etambula bwali buzibu bw'amaanyi nnyo omwaka ogwo ng'afulumizza akayimba akasobola okuba tekatambula obudde obwo eyali maneja w'ekibiina ekyo omukulu bamuyita Paulo Katongole n'olutalo lwamulema okuba nga akkakkanya Gerard Kiwewa ne basobola okuba nga bayawukana bubi mu kibiina ekyo era yasobola okuba nga akivaamu ne batandika ekibiina kye bayita Smile Production Kiwewa Kaziwe Kapo Mamuli Katumba ne basobola okuba nga bakola ekibiina ekirala era mu mbeera yonna Kiwewa akyatalaga nga basobodde okubeera bafuna obutakkaanya ekibiina ne kigwawo ne bakola ekibiina kye bayita Trust Production Kiwewa ne Haji Chola walimu Muzeyi Kalali waliwo Sebbaale yakoleramu waliwo n'omukulu gwe bayita Kyaze waliwo Robert Kagulire William Kibuuka Moses Wamala ne Betty Nabulya ne bakola ekibiina ekyo kye bayita Trust Production. Kiwewa asobodde okuba nga atambula mu bibiina bingi nnyo emabegako eyo gye yatandikira mu mwaka gwa 1988 bwe yategeezako waliwo ekibiina kye bayita Picking Festa Kakasajja yaliko eyo mpolampola yaliko banembazira gita Sengaze ekyomukulu mu 97 awo ba Gerard Kiwewa ayinza okuba yatambuliramu omwali ba John Ntalaawo Katose Kandi Robina Namale Ndagire Nabitaka Namatovu Catherine ne Kiwewa yennyini era basobola okuba tebatambulizayo n'ennyimba mpolampola Gerard Kiwewa asobodde okuba nga kuba nnyimba nnyingi nnyo ayaya akayimba ako mbu yali akakubira Wire Mukabya munywanyi waffe Wire Mukabya twawo mukulu ono otubuulire ku luyimba luno mukulu Gerard Kiwewa gwe nkutegeezezaako atabadde ebibiina bingi nnyo agamba ye Ssaabanywi ayaya Gerard Kiwewa wuuno ng'ategeeza munywanyi waabwe lwaki alemedde mu kunywa wulira okuba n'abayimbi abantu bagandi batamidde gundi yatamira n'abulwa byakola teze gyenkoma okutamira gyenkoma okukola amanya ntuma Namaalwa mazzi nasiwa sega mwenge kikika kyaffe kitegeeza mwenge mu lunyolo era amazzi ge batabula mu mwenge
sega mwenge erinnya lyabalangira naswa amwenge bagusiwa bwe bati mu lyato ne gusobola okusikula obukiwa tuli balangira nze ngwagala nnyo olw'ensonga nze butatandika kunywa bwendatandika okusinga okutegeera era nvumirira nnyo abagunywa ne bakola ebibi naye tutuuse ku nsonga lwaki yakubya akayimba kano Nantaba wulira nnyo lwakuba bakira bantu kyekiriwo ekyo kya bulijjo kati bakitwale nga boolaba nti babadde balaba nti obulwadde bujja mu ggwanga wano siriimu yatiisatiisa ne bantu ne bakola baye abafa ne bafa ne bakoleta kakati essaawa zino bamuvuddeko bali ku kovini manye simanya kovini mumitaani gwe baleese simanya kati essaawa zino gwe baliko kubanga si abantu abalala kakati nebyokuyimba kwaffe nabyo ebyenyimba bibanga bwe biba nze bwogenda ombala kuba essaawa yonna ey'abavubuka mbateeramu akabimbi akameme endabada gundi okuze empale yeegwa ekyeddalu enyimba nyingi zenjakuba bamuserebene banjagaliza mwagaliza akabeero kiraba kati enyimba nkuba ngatta zonna abavubuka n'abaki kati saa zino bwembanga naleese nti Nantabootaba lwakuba nti ndi musajja mukiyita modernization ndowooza nyiza mbeera buli kaseera bankyusamu nga nkulaakulana okusinziira ku mutindo nga bwe gubeera gutambula nga ndi musajja muyimbi omuyiiya nyimba zange nzeeyiiza nenzeeyimbira tebampandiikira kyenvaga ndi mutamivu omugaso nyimba byange era nziiya nenzifulumbya ekintu ekyo ekyowananyini kyenkanankana n'omukagosa omuzungu akiyita intellectual productivity n'olwekyo embanga nkikuba mbanza okubasizeewo tukyali kayimba Nantaba na bino biwulire twandibadde mu Luganda tukiyitanga okunyuma Nantaba oyinza okuba nga abamwagala naye nga tajja ayinza okussa abaana oba omwana waffe ewaffe waliyo omwana omuwala mupangisa mu kazigo nga bamuyita Nantaba naye omwana oyo abasajja bamulwanira ekituufu nanyini nnyumba buli kaseera abakotaasa ntalo kati nange kyenataba mwana abasajja balwanirawo neŋŋamba kamale okufuna engeri gyensobola okuyiiya ku luyimba zaake bamukuba bayimba oluyimba lw'Evans lwa Evans tolimanyi daake saake anasinga yanamutwala bamukuba bayimba olwo embooko zaake Nantabootaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba bayimba nti embooko zaake Nantabootaba naye ojja kussa omwana waffe nga tukyagenda mu maaso tuli ku luyimba Nantaba Katonda mu ggulu bwe mbanga mbeera ntaba nange era ng'omuntu muyimbi w'akadongo kamu yakuba n'ekyeddalu ono Saabanywi mu kadongo kamu yasinga okuba ate ng'akikuba Katonda wampa munnange nsiimye naye teri kalungi kenfunye mbulu agambye ye teyakubye nti bya minisita Nantaba oba nti minisita zaake ebyo tabimanyiiko wadde n'akamuwulira bagati awali omulima tebafunyirwa ngalo tanga waliwo abakirebe bati naye nze ate Nantaba linnya lya nze waffe oli omwana omuwala yaddira tebutiko kati ate simanyi ani Nantaba taliyo omukyetaka kubuuza mu kika kyabo obutakagunyu oba Nantaba balituuma muntu omu ate ababyagala basobola obitwala nga babirabye kati nga nze bwenakuba oluyimba lwange egaali ekozeeko nga mpaana mukazi wange naye tabalala ne bagamba nti era kino kyekyali bwekiti bwekiti bulasobola okunyumirirwakyo obalaba oluyimba lwoba olukuba tolweyimbira oyimba bibyo kati nze nayimbye byange kati ate yinza okuba nga abatabalala babifunye muki bamwita Jadi Kiweewa oyo yakuba nyingi nnyo kolabo ali mu Sipapa Entertainment yazikuba pase mu kyalo nyingi nyo zasobodde okuba ate nga akuba nga zitambula Gerard Kiweewa oyo bw'asobodde okuba ate nga